babitiibwa bamekale kyalima nga baali bagagga nga baali bava mu ndyo ezebbeeyi nene kibalema ka Abi Jahal wa Abu Lahab wa Firaun n'abalala bangi ababafaanana baali mu okufuna ekyengera kino kyetulina ekyengera ky'obusiraamu. Edduniya eno gye tuliko Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteekako, Allah agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala. Ensi Allah agiwa gw'ayagala ne gw'atayagala. Naye ate eddiini ey'obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agiwa oyo yekka bw'aba yagala. Fahmadillah, weebaze Allah ala hadhihi ni'ma olw'ekyengera ekyo an ja'alaka Allah min al-muslimin, Allah okuteeka mu musiraamu. Toba kuba musiraamu waali badde otya, toba kuba musiraamu waali badde weeyisa otya, toba kuba musiraamu waali badde osinza biki, empangaalo yaali badde etya. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era ne tumusaba an yuthabbitana ala hadha ad-diini, okubeera nga atunywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu esinga amadiini gonna. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatuma eri abantu n'agassaako ebitabo bye, ddiini ya busiraamu. bwe tuba tumaze okwebaza ekyengera ekyo eky'okutufuula abasiraamu, wala tatimmu ni'am illa biha, teri kyengera kijjula ne kibalibwa nga kijjuvu okuggyako ekikijjuliriza kyengera kya busiraamu. Oli mugagga toli musiraamu, kyengera eky'obugagga ky'olina si kijjuvu. Oli mufuzi tolina busiraamu, kyengera eky'obufuzi si kijjuvu, kujjako ng'omaze okubeera ng'osiramuse n'ojjuliriza ekyengera ekijjuliriza ebyengera byonna bye tulina. Mwana wattu kyengera kya busiraamu. Oli muyivu, saabayivu, profesa, oli kakeesa, bafilosofers tebasobola kujjuza byengera ebyo illa maa al islaamu, kujjako nga bamaze okufuna ekyengera eky'obusiraamu. wala tatimmu ni'am illa biha, teri byengera bijjula ne bibalibwa nga bijjuvu okujjako ng'ekibijjuliriza kyengera kya busiraamu. Kati gwe obusiraamu weebaze Allah subhanahu wa ta'ala okukuwa ekyengera ekyo ekijjuliriza ebyengera byonna. Kafa biha min ni'am, kimala ebyengera byonna ebisigadde okubeera nga mwana wattu oli musiraamu. Omusomo gwaffe guno ogw'olwaleero biidhinillahi ta'ala bwe tugenda okutambulirangako tugenda kukwatagana okwekuumirako Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lumu yalina essahaba ow'ekitiibwa ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kwabo ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali ab'ekitiibwa fil ilmu, kubanga Nabbi yamusabira edduwa nga mwana muto. Ogulambula nti Allahumma faqqihhu fi ddiini wa allimhu ta'wil, ay Allah mufuule kakensa omumanyi mu ddiini ate omuyigiriza okumanya Qur'an y'ekitiibwa. Hatha huwa Ibn Abbas. Taata we Abbas yafiira mu lutalo lw'e Uhud. Amannya ge hadiisi eno kweva ayitibwa Abdullah ibn Abbas, ye Abdullah ibn Abbas, mwana muto yanyweza obusiraamu nga mwana muto. Nabbi n'amusabira edduwa. Yali asinga basahaba bonna okumanya Qur'an y'ekitiibwa, okugitegeera amakulu nga girimu. Basahaba ab'ebitiibwa omuli Ibn Umar, manyi omuli Umar, حتى أنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والصحابة ابن مسعود وابي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله كانوا يجلونه
bamuwanga ekitiibwa li ilmihi olw'okumanya kwe. Ibn Abbas lumu yali ne Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'amuweese ku nsolo. Nabbi kyava amugamba nti ya bulayi owange gwe mwana gwe. Olaba Nabbi erinnya lye yamuyita ya bulayi owange gwe mwana gwe, kitegeeza yali mwana muto. Namugamba nti inni uallimuka bikalimatin, ngenda kukuyigirizayo ebigambo. Ibn Abbas n'ateeka amatu awulirize Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byamugamba. Inni uallimuka kalimatin, ngenda kukuyigirizayo ebigambo. Namugamba nti ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajiduhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله إليك. هذا الحديث أخرجه الترمذي ورواه إمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس. كانت النبي صلى الله عليه وسلم بيلين ابن عباس قامويسه كونسوريه أبي أويسه ابن عباس مانا متو أبي نامو قانتي يا غلام وانك مانا قوي إني أعلمك كلمات يندا كوي غرزاي بيغام. Ebigambo bino biwulirize nnyo akhi al-karim, ukhti al-karima, mwennyinazo w'ekitiibwa. Yamugamba nti ihfadillaha yahfaduk, weekuumire ku Allah yahfaduk, nawe Allah ajja kukukuuma. Ihfadillaha, weekuumire ku Allah, tajiduhu tujahak, bw'onaabanga olaze wonna mu buli mbeera gy'onoobeerangamu Allah ajja musangangawo. Namugamba nti wa idha sa'alta, bw'obanga osaba, fas'alillah, sabanga Allah yekka. Namugamba ekyokuna wa idha sta'anta, bw'osabanga obuyambi, fasta'inu billah, weeyambisenga Allah. Tulaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa idha sta'anta fasta'inu billah, weeyambise Allah. فاطلب منه العون, مسابق يامبا الله. كغامغان وعلم كماني يا ابن عباس يا غلام وانغ غمانك أن الأمة مزمابان تبنا لو اجتمعت سنغا بكونغانيا على أن ينفعوك بشيء غيتبا كونغاني زبا كوغسي نيكينتو بويتي أي شيء كنتو كنا لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تبا صورا كوغا سنة وكجا كونغا الله يتكوانديككو. انسيونا مشارك الأرض ومغاربها جيفا انجوبا جيفا نجيغويرا لو اجتمعت سنغا بيكونغانيا نجيكيبا كونغانيزا bakugase babeeko kye bakugasa nakyo tebasobola kugasa na mugaso ogwo kujjako nga Allah yakikuwandiikako. Tolabanga buli kyofuna Allah yakikuwandiikako, tolabanga kyotannaba kufuna si kikyo era Allah tannaba kikuwandiikako era teyakikuwandiikako Allah. Kati olulunkanira bwereere Allah kye yakuwandiikako kyekyo kyolina. Namugamba nti wa alamu era kimanyi ya Ibn Abbas ya gulam wange gwe mwana gwe, law ijtama'at al-umma, senga era abantu beekuŋŋaanya ala an yadurruka bi shay'in, bakukose bakutuuseeko obulabe bakutuuseeko obuzibu
lam yadurruka illa bishay'in qad katabahu Allahu ilayka tebalina kye basobola kutuusaako okujjako nga Allah yakikuwandiikako. Buli kyonna ekikutuukako mu bulamu bwo muganda wange omusiraamu mwannyinaze omusiraamu nga kikukosa kitegeerenga nti Allah yaba yakikuwandiikako. Abantu naye beekuŋŋaanya bakukose tebasobola kukukosa wabula bakukosa n'ekyo Allah kye yakuwandiikako nga kiteekeddwa kubaako. هذا الحديث رواه إمام الترمذي ورواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ye hadisi gyetugenda otutambuliramu ku musomo gwaffe guno eriko omutwe ogugamba nti weekuumire ku Allah kuume. Olwaleero ngenda kunnyonnyolako ekigambo kimu kyokka ekisoose nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yannyonnyola Ibn Abbas n'amugamba nti ihfadillaha yahfaduka, weekuumire ku Allah kuume. Okwekuumira ku Allah kye ki? Kuume. Olwaleero ngenda kunnyonnyolako ekigambo kimu kyokka ekisoose nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yannyonnyola Ibn Abbas n'amugamba nti ihfadillaha yahfaduka, weekuumire ku Allah kuume. Okwekuumira ku Allah kye ki? Bihifdhi al-ashya. Allah yatulagira mu Qur'ani ey'ekitiibwa okukuuma ebintu bino wammanga. Abantu bangi nga tukuuma ebintu nga tetwagala bituusibweko buzibu. Tukuuma ebyobuwangwa tetwagala bikosebwe. Tululunkana okukuuma ebyobuwangwa nga tetwagala bituusibweko buzibu. Tukuuma obulira bw'abaana, tukuuma ennono. Naye Allah yatugamba okukuuma ebintu bino nga bye bijjuddemu obulamu bwo. Omuntu abikuuma aba akuumye eddiini ye. Omuntu bw'abikuuma aba akuumye omukkiriza bwe. Omuntu bw'abikuuma aba alina ddamaani, garanti ey'okuyingira ejjana. N'obeera nga tosaalira ku nsalosalo, asiri eyingira oyagala kusaala dhuhuri, magaribi eggwako oleeta asiri. Omuntu okwekuumira ku ssala, ng'essala yekufuga, ng'ebirowoozo bye byonna bijjuddemu essala. Tulaba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadith wa in kana fi sanadihi shay, sanadi ya mulimu naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu bantu abamu aba Allah subhanahu wa ta'ala emusajja muhana wattu ya'tadu al-masjid, yemanyiza omuzikiti. Lwaki yemanyiza omuzikiti? Birowoozo bye byonna bw'ava ku ssala eno alowooza ssala ndala eddako. Asiri ewedde alowooza okuleeta magaribi ewedde alowooza okuleeta isha, subuhi ewedde alowooza okusaala dhuhuri. Hifdhu salawaati, kwekuumira ku ssala. Ssala nga zituyitako mu bintu bingi. Olina abeera ku mukola essala n'emuyitako olw'okuba akutte ekifo ky'omu maaso, ali mu katebe ak'omu maaso, ssala n'emuyitako olw'ekyo. Ssala n'ekuyitako olw'okuba oli mu kutunda, oli ku dduuka. Essala ekuyitako etya n'otagyekuumirako n'ogaa nti weekuumidde ku Allah. Kwekuumira ku ssala. Bino ebintu wansi w'ekigambo ekisookera ddala eky'okkuuma essala bye biraga omuntu nti essala agyekuumiddeko, bye bikuuma essala. Ekisookera ddala mu ebyo ebigenda okukukuuma weekuumire ku ssala obeere ng'ogirina, al-hirs, kwe kululunkana oba okululunkana alla tafuutahu takbiratul ihram, nga takbiira ey'emizizo tayagala emuyiteko. Takbiira ey'emizizo yeggulawo essala. Amakulu imaamu agenda okuga nti Allahu akbar nga wooli
kulayini nga wateredde dda bameka takbiratul ihram ng'etuyitako ne bajja nojja nga basadde dda nojja nga abantu bali kulaaka yakubiri takbiratul ihram kubanga tekuyiseeko laba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti man salla 40 yawman omuntu bw'asaala ennaku 40 la tafutuhu takbiratul ihram nga takbira ey'emizo temuyitako kutiba lahu bara'atan Allah amuwandiikako ebintu bibiri n'abimwesambisa n'abimuwonya owulira mwanyinaza owulira muganda wange omusiraamu Allah akuwandikako ebintu bibiri n'abikuwonya ekisookera ddala Allah amuwandiikako n'amuwanduukulula n'amujja mu bannanfuusi olwaleero obunnanfuusi nga bungi minal muslimiin olwaleero nga tuli bangi abali mu bunnanfuusi abasiraamu bangi obunnanfuusi nga bagufudde mulimu bukedde ku makya ng'abasiraamu bangi muli ba agenti ba bannanfuusi naye Allah omuntu we yeekuumira ku swala nayeekuumira ku takbiira ey'emizizo ng'asaala ennaku 40 takbiira eyo temuyiseeko ekyo Allah amugjamu n'amuwandulula n'amugja mu bannanfuusi bannanfuusi bulwadde Allah yagaa nti inna almunafiqin fi dalki al asfali min annar bannanfuusi bagenda kubeera eri ku ntobo ey'omuliro omanyi omuliro gwe gulina darakaati biwonkowonko wansi gwongera kukka wansi kati abannanfuusi bagenda okuba ku ntobo kyokka ate yejjana laha darajaati yerina madaala omuntu alinnya ayambuka naye omuliro gwe gulina biwonko bikka wansi eri kati ekyo Allah akikuwandiikako n'akikuggyako luba nga tojja kukola bunnanfuusi ekyokubiri Allah akujja mu bantu b'omu muliro waliyadhu billah nasalu llah assalama wal afiya Allah n'akujja mu bantu b'omu muliro luba nga tugenda kuyingira muliro saba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna tuwonya omuliro kati ku ekyo ebyo Allah lwaki abikuwonya bye bikuuma esswala kati atakuuma esswala ekyo agenda kijjawa okululunkana takbiira ey'emizizo obutakuyitako subhanallah waliwo omusajja omu gwe nalaba nasaala naye emyaka 7 mu masjidi nga tusoma naye yasaala emyaka 7 ng'asaalira ku layini eki ng'ate takbiira ey'emizizo temuyiseeko myaka 7 subhanallah abo abaddu gye bali ate naawe osobola kubanga Allah tasobola tugamba kitali mu busobozi bwaffe takbiira ey'emizizo okubeera nga tekuyiseeko nnaku 40 Allah n'akujja mu b'omuliro Allah n'akujja mu bannanfuusi ekyo kikuuma omuntu okubeera nti esswala aginyweza mbagadde nnyo mwena abadde batuwuliriza ku leediyo yaffe ennungi Allah tusinkanye omulundi ogujja batumidde nnyo mwenna wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh